Olubalala ebibiina abantu bwe begattira okusonda ssente okwekulaakulanya obasaako okuwola abakulembeze okumpanya ssente. Olwo abantu abalala ne bafiirwa minisita omubeezi wa microfinance Minisita Kasolo ayongedde okulamula ssaka ez'enjawulo mu Kampala. Asookedde ku ssako y'abasawo ab'e Butabika gy'asanze ng'abasawo beebalibye okutereka ssente nga tebamanyi mugaso ng'okutereka mu bibiina byabwe. Our staff work so hard. Sometimes you find people putting up with 2 shifts because there are no other people to take it over. Kasolo abonyidde emigaso egiri mu kutereka mu bibiina ng'ogumu ku gyo kwe kuba gavumenti esobola okubawulira mu ssente ku magoba amatono ddala era n'eyamu okubawa obukadde 100. Kaweefube wange bwe ndiko kwe kulaba nga industry ya microfinance tugizza engulu, eggwanga lyonna okukulaakulana tulina okulaba nti abantu baffe balina ettoffaali gye bateeka ku nkulaakulana y'eggwanga mu byenfuna. Abantu baffe tulina okubanoonyeza ssente ennyangu ez'okwewola ne bateeka mirimu ate ne bazzaayo. Akulira eddwaliro Dr. David Basangwa asiimye ebigambo minisita yabakuutidde ng'agamba nti kigenda kuyamba abasawo okwongera okutereka kubanga abasinga bali beesuliddeyo ogwannagamba. Olukuŋŋaana lubadde lulungi nnyo kuba okusooka tubadde nga kusoma atuyigiriza ebintu bingi ebikwata by'essente naye nga ekikulu ekirala kivuddemu nsaako yaffe akkiriza okugidduukirira ne miliyoni 10. Minisita yayongedde n'asinkana ssaako y'abasuubuzi mu kalere k'Ematuga nga abasomesezza era n'asuubiza okubawola ssente ze baagala singa banaaba beeteesezza bulungi. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.